wasuza otya muwala wange wasuza otya kakati mutabani ngenda South Africa nga bwe nabadde mbategeezezza omanyi abaana baliyo bizinesi zange bazoonoona kanjagala neetuukireyo bwe mugugu guno nzirina tejoka kakati Hajji njagala musigale wano bulungi ne muwala wuuyo mukwatagane ajanga mbuuza mugambe agenda kumala wiki mmeka nono mutabani wammwe ajja kuyitanga wabayambeko ne muwala wo Nuuru njala muyambako kakati Kakoko soko ngendere ku mmeeza mbadde neyabidde passport yange nerabidde passport yange kakati atogenda nabyo ebyo bwe tolina toyitawo wali entebe tebazanya ajja tontagenda nga otabimanyi naje tibwato bwe yali ku mmeeza yangu yanno kuba Nuuru yagenze leta special njagala wa special agenda okujjanga naye njagala mukwatagane ekiba kiganye munkubireko nsuubira mu weeks nga 3 ku 4 anti nja tuuka eringa emirimu gyonna ginninze ginneetaagisa nebbi nninza okudda siina tabu na buzibu kati ino kadogera giconnectinga wa kubanga simana wado baka socket wali gamenti waya tekuli socket okitegeera yeyo passport alitegeera kati ino tugenda giteeka wa kubanga bamu ku magezi kiki ekyo si pasi nkutumye eki oyagala ne amanda nkutumye eki passport kati olese kyekyo banange wabula ono simulalu mulwadde mutumye passport azazungana paasi abaana tebagendangako bweru obuzibu oba omutwe gwe guliko ekikyamu ategeerayo abula nafuna mutaba tegedde muntandi kwayo ati obiraba tandika sakutegereddewo kumbe nebanegedugala teyajozezaamu Kakoko kiki ekyo kyolese nkutumye eki nkutumye passport ojozunga n'ekisuwa eno passport mutumye passport ajja azunga nansuwa na pass oli omagezi leta passport namuwa nno muganda woyo gwolaba oyo naye oba waya tekuli oba kiki muntu ngenda South Africa leta passport yange ajja azunga na pass nansuwa omwana abyawula tuli kuki alietaki wamugambye Kakoko obirese kiki ekyo kiki ekyo eyo pass ate kiri nkutumye eki passport kiki yolese ebyo kiki kino eyo pass ate kiri port ye passport olimu ku magezi pass ne port wo bigatofuna passport tiri kumbavu genda kesiya budodo kale zaada ngekyo